Okay, Cruise exclusive gomukutu kosinzibwa okubeera ng'ate tulabira Allen Cruise gemanya tuli wano ku the MTN Caller Tunes Awards and of course grand finale lunaku olwaleero and of course kinsanyusiza okulaba nga omuyimbi vocally ali so good ate ng'era respected bwe kijja mu bayimbi abayimba ennyimba z'omukwano eza R&B ayitiddwa olunaku olwaleero Qute Kaye ayitiddwa okubawo ku mukolo olunaku olwaleero gwengolo si gwakyereeta olina okubanga okoze eki oyitiddwa ate guno omukuto gwa MTN gubaddewo okumala ebbanga ddene Qute Kaye sooka obuze kuba tulaba batulaba munamuna mbalamusizza nnyo olunaku lwaleero kansubire muli bulungi mukama abampeera omukisa olunaku olwaleero MTN Caller Tunes Awards bakuyise soba otubulye ekyala bagambye eki oba mulamu aki ogukuyisiza olunaku olwaleero ku guno omukolo simply kubeerawo nga bagaba awadi z'abakulembedde abalidde mu bana bwakendo mu Caller Tunes mukozesa Caller Tunes gwe ng'omuntu eyatopingako chats music wammwe okufunamu akasente ebintu nga bino mwabirabako oba temwabirabako oba kino kiyamba kitya omuyimbi naddala abayimbi bano abataba this generation actually biseera bwe twatopingira charts bino ebintu tebyaliwo like this exactly wabangawo bukampanies obutonotono bwalimu bukikola naye nga sente tebazikuwa byakwebuzabuza biba bityo naye nga byaliwo otherwise birungi nnyo byetaagisa nti kati abayimbi abato tebalina kudaaganya nga bwe twadaaganga financially ng'olina okusigala ng'oteekamu buteesi naye nga sente ziyinza va ku kivulu okawokka oluusi n'otakifuna olumu n'okifuna bwe kityo nga music waffe yaliwo akwagala just nti nga twagala okuyimba nga tekinkwatako banfunye oba sifunye nze nga njagala nnyimbe okitegeera ng'okubeera n'ow'ekivulu n'omugamba nteekaako tonsasula nteekaako nzije nnyimbe n'ogenda n'oyimba ng'oyagala kuyimba so kirungi nnyo eri industry nti abaana basobola okuba recognized mu buli a small aspect aka music waabwe okitegeera nga kati kino kyandibadde kiyisibwako amaaso still ne digital music era nti mpa nnyo MTN engalo nti beebale nnyo okutunulayo eno nakyo abantu bongera okukitunuzaako amaaso n'abawagizi baffe n'abaabwe bongera okumanya engeri endala zibayinza okukugasaamu gwe ng'omuyimbi waabwe nti sobe ndawunloadinga akayimba ka ani bwe ndawunloadinga akayimba ka Liam Voice mba muwagidde direct afunamu ng'akikola yes so I think it's a very good thing yes mu kiseera kino Qute Kaye ennyimba zo gye ziri for those ones abaagala ozidownloadinga bafaani basanga ennyimba zo ku YouTube channels ezimu tebazitegeera butegeezi music wo omuntu amwagala eri abantu abaagala ennyimba z'enkadde nga yagamba wennasibira bazifuna batya era emikutu gino gye ziri ennyimba ezo abaagadde oddusaba era yemu ku nsonga lwaki wendi wano olwaleero ennyimba zange gye ziri era bwegenda ku social media platforms zange zonna ndi kuzisharinga so osobola okuzipiikingayo no requesting olindala oba oyagala nga Caller Tune yo oba okuluwuliriza ne YouTube channel nayo wabawo kaakavuyo omuntu yagihakinga naye tuli kubitereeza naloya wange biri kutereera naye nga audio yali bulungi buli kimu kiri bulungi omuntu bwakubira MTN n'agigamba mpaka embaga Qute Kaye alina okumanya koodi yange bakuwa codes so nina code emu nge blanketinga ennyimba zange zo code eriki wetaganga ofunye wokebera kugitunulako 18 something neta kugitunulako naye nga omuntu agende ku social media handles zange zonna mbeera ngisharinga Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, TikTok, zonna omuyimbi abadde takimanyi owa generation yammwe kino kimuyambira weera mutangaazeemu ajoininde omuyimbi abadde takimanyi nkugamba nti bw'okwata music n'omuwaayo n'abeera digitalized n'abeera ng'omuntu asobola okumugula n'amuwuliriza kubanga buli muntu wa downloading akayimbako omulundi gumu olina percentage ya sente gy'ofuna say 60%, 70% nga zigenda ku akawunti yo ekitegeeza ne buziba ntono zite emitwalo 5 egyo mitwalo 5 givudde mu ntuuyo zo zizo kati ezo so bw'otaakikola gwe abeera bakuyita kweryazaamanya obeera weekotogera sinakwelyazamanya kwekotogera so omuyimbi abadde takimanyi kitegeere kikole ensi egenda mu maaso tulina okgenda nayo mu maaso awo nyini